Nebwoli kolota sigala nkwe kutte mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera gutija. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba kemwano Hello. Yeah. Sebo mwami Godfrey. Yes, sebo. Yebale sebo. Tayari. Ono katongolo omutongole ne sali wano ku beach. Kansubire tebakuti bampulire litonta te kuraini. Nedda tekina buzibu. Sagala kasubire. Kati mbulira mu kiki goleti yabadde ki? Kankusindike namba. Enamba njina wano soko mbulire ekiriwo. Omukazi oyo agamba tweyagara agamba waliwo awakana tuwali abamukwana nenga webali awakana mbukakaza tuwebali webali nakatibademu nayo n'omusajja nga wa ate mu kufuluma nzengenze neibanku dangambye simu agambye ngine kwegegesa bangenze kukudayo ngendeye emisana nga bakubara nayenze nokunzi kakati omukazi ono obeera naye mbera naye omulinamu abaana ne mu karantini awo nawo obadde naye mbadde naye mu karantini eyo ga karantini abaane bagamba yagamba omusajja oyo kimukoze bubi singa karantini nsanze kaseese nedoyagala bulungi kwegamba yagamba abantu abalala mbu teyeyagadde bulungi olwa karantini okukusanga eno kati alabika alina abasajja abalala kati omusajja enamba ze ziri zino ye Paulo enamba yesooka eri 07 esembayo 6 ono ye Paulo endala yino 070 anamwemu mwenda ono Paulo yakwana mukazi wo oyo katono jona kati yabeera wa Paulo bona tuli mu kitundu kimu yalina omukazi fena tuwera mu kitundu kimu Paulo alina omukazi we wawaka talina kyokka ali ku mukazi we akwana webale jo nemere gendese waka namutwala newe waka nemmere gyoguza wakase omukazi wakwata emmere n'atwalira Paulo muzina lava omanyi kugenda ku nyanja n'ogura ebyennyanja n'otwalira omukazi Paulo ng'ajooga omusirikale wasikiri kwakola kiro wa security wasikiri kwakola kiro akola kiro emisana n'asiiba ewaka n'asiiba ne mukyalawo osiiba ku mulimu emisana n'okomawo ekiro nawe n'olyoka omusanga olusisakumawo n'embeerayo bwe bati ekitegeeza Paulo n'amubala empapula empapula zibayira ddala muganda wange kyetaga kumanya omusajja kubanga omusajja neetaga muggyemu ebigambo ayogere bulungi nnyo kineetaga kumanya nze sijja kuyomba ni musajja mulokole sina buzibu sijja kuyomba jase neetaga amanye muvire bulungi kubanga nakati era ninga amawogedde nsiibudde nja kujja nsuma ebintu byange enkya ono Paulo kampuni ya security ogimanyi yakolera ab'emifaliso akuuma bano ab'emifaliso mwakola mu kampuni eyo kampuni ki kampuni y'emifaliso naye emanyi saasoma mafuma mangi
erinnya gye sitategedde bulungi naye kandi wandike njali kutumikira ku message oba gwebeera ku ssimu tofaayo ffe tugenda mukubira kati tulabe oba ddala ayagala mukyalawo twagala owulire gwebeera ku ssimu tofaayo owaayi akasajja tekakwata simu katusooke tufune omukazi ono naye asobola okwogera kawulirira kali ku leediyo omukyalo yabeera ku leediyo eno sabina aba bawuliriza gwe tofaayo kati kyogamba amugambye webeerako tulabe omukyalawo Goreti jebaleko mukwano hala jebala ani ono oba nze muganda wa Paulo ani wawa Paulo bawo wa security akola mu mifaliso waje Paulo bawo ono wa security akola mu mifaliso Paulo bawange iye Paulo bawange wawa Paulo si bawo nze teyangamba muno oli mulamu wange ali bawange yakugamba oyo musiru oyo ate yanimba kyogamba yanimba nze yampadde essimu yokkubire tubaleetera obuwunga batwadde obuwunga kwero sinangamba muno nze mbuleetere mukyala we wanje batwadde obuwunga n'ebijanjalo ne baŋŋamba Paulo naŋŋamba muno bitwalire mukyala wange kati oliwa oyo musiru Paulo yakugamba ndi mukazi we kuva ddi bannaye kati nze mmanye ebyammwe tanyesifaako nze sibeerangako nsibeerangako mukazi we mwanyize eki ne Paulo kati nze kiseganze muntu kunyeteekako ngo ndi mukazi we kuva ddi bannaye empeereza transport nzikuwangaani kagikuwa oba yagala kandeetera mwagala ferani bw'aba yagala kunyetera akabunga akwetera transport oŋŋambye mbuno si bbaawo ate nze nze mbadde ŋŋenda kweteeka musende naye mulamu omazeemu amaanyi naawe mulamu siri mulamu wo ate ogamba omulamu oba mwanyoko tadamu okunyisiza ndi mukazi we kuva ddi tonyesiriwalizaako siri mulamu wo naye mulamu naawe omuntu omuvuma kyokka ni mukuleetera kawunga gwe oli mukunvuma twagala nze nina bba wange nkugambye Paulo ye bba wange baawo mbuyani atali Paulo yamwita Bosco ye bba wange naye si Paulo Bosco ye bbaawo ye bba wange yogera ne Bosco wuyo oba ye bbaawo sebo aliwa sebo nyabo ngulira omwami gwe bayita Godfrey omumanyi ani Godfrey Nyantege wawa tomumanyi namumanya mumanya musange naye gwe gwani naye bannange nze mumbuzaabuza si ye gwe Goreti mmanyire yenze naye ani akuwadde akawungo babiki kaakati wuliriza nze bampita Katongole omutongole n'essali wano ku biiti munnange omusajja gwe bayita Godfrey Nyantege agamba ye bbaawo mbu omwendako ku kisajja kye bayita Paulo si bba wange nkugambe si bba wange ange bamwita John Bosco Sentege omwendako wa kati mukubire simu mukubire kamukubire omubuuze beerako tova ku simu owulidde mukubire kubanga yagamba omwendako kati kamukubire beerako Godfrey enyo ono Katongole yali kati nkukubira ate tokwata essimu ogitaddewa naawe gwe Bosco nyabo omukazi yogera n'oyo omusajja yogera naye alo nkatayogera
wali kwali Bosco yogera wo baye gwe Bosco yogera gwe Godfrey gwe Bosco oba Godfrey abasajja beesiba nnyo ku bakazi muyite omuwabule inze muyite nga sibbaawo wange owaayi omusajja bwepampa akalika ku bantu kati yeefuula muno yebbaawo ate nga sibbaawo wamma Goleti wulira Goleti kana akasajja kaadde kakwesibako mbuggo oli mukyala waako simanya keka Bosco Sentege simanya Nantege simanya keka Godfrey Nantege akasajja kanyansibako naye sibbawange mumayi wamuyita Sentege gyani Bosco owaayi omusajja yazze wano n'atugamba ye Godfrey Nyantege mbugwe mukyala we gwe Goleti manyire mbwa akasajja kalala kakwana ke bayita Paulo ayenkanawa kali awo kampi bwe kati okampi era bwe obusajja bumwetaaga bumwagala kati oyo watanyesibako nnyo kabadde kambadde bujjiini bawange mumanyi mumpi naye nga ye okubala empapula ali atya empapula zimanyi ozibala yakatuuka ku peegi yakumeka bannange sina kyakwogera bulamu kuba essimu ntuwulire kyemulowooza katune WhatsApp kubanga Katongole wangi taata webale kuweereza kale bambi nze waswa bodaboda ekakola waswa naye oyo omusajja yeesiba ku mukazi atidde n'okwogera naye ku ssimu okitegeera muyaaye nagamba honorable ogamba otya kweni nkuwuliriza njagala okubuuzaako ku bantu ab'enjawulo njagala okubuuza ku mukulu wange Jamada Mulunga ne mukyala we awo Emagere ne mwannyinaze maama Nasai Kayunga wamu ne maama wange akwagala ennyo honorable nkwagaliza buwanguzi bwerere beera bulungi kwali nnyo secretary wali eri enakivubo awuliriza nnyo Beat FM ekintabuli ky'omuziki ku Betala Katongole omutongole wangi muganda webale kuweereza kale bambi mama Kabina nkwagala nnyo nange bwenkyoddiya wange ono kigguno ndi Masoli Musoto kasanga Tigaza Road naye Katongole omukyalo oyo nze kyeŋŋamba kiri nti waba tayenda ku bbawe abeere ne bbaawe baleme balabala mpa yakaddiwa bubi alabika bamubalabala alabika bamubalabala naye yegendereze bannaayo obulwadde gye buli butta abantu ebintu si byakumala gabalabala buli kimu kyonna Katongole salamu alaikum warahmatullah waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh ono mulonzi wo Katende Haruna Mpulamo kufamu naye nga nsinzira Bukomba sebo kakati olaba omusajja we manyi nga abadde yeesiba ku mukazi w'abandi nnyo n'amaanyi olaba abasajja bujja buzunza empale zitaliimu musajja wabala empapula bulungi kati kano kajja kamuzungirazungirako okitegeera yogera naffe ku Bitala mukulu Katongole wanje mukamanga Katongole wanje taata ono omusajja wo Kabaaya enamoja mugomba eziro Kabaaya omukazi nga yeeganya omusajja ate nga kiyinza okubanga omusajja oyo nga bbawa mukazi oyo naye omukazi abanga yeeganye bwatyo omusajja oyo omukazi amuviireko ddala amwesonyi omuyaaye emutuwa ebbaale wangi taata ene namawo gyavuuka b'ebbaale eyo bakumatya kusozi ennambi eno bagambe beebereremu waliwo omukulu gwayita Mikaya Mikyani esebo ne mukyala nabbusa wano ene saluuni emusomesa kasita bakutegeera ne meya kalimu ezirobwe eso kamanga bakutegeera bya bungi MP ku bbale Katongole webale nnyo balire ddala alright ku Betala MP webale wangi taata webale kuweza munange kale bambi madamu Sali agamba ki nga gyendi mukwano gwange ono sensalo ematimu Kanyampisa yesebo byeno zira mpirigwa mugombola y'Namungo naye olina akayimba gawatukuba omwavu affe tugenda kufa bangi okitegeera omukyalo oyo abadde straight amazima ennyini amanyi bbaawe nkitegeera ono omusajja akakamwesibako bwesibi kayaye buyaye abatuuze beekabule ab'Namungo waliwo ab'Ekikonge n'ab'Ettanda mune batumbula nnyo ono sensalo ematimu Kanyampisa sensalo ebali nnyo balire ddala